Well, tuli ku Fik Media, ndina abakulu bano towayamu kansubire emboozi enyuma ebatambulira ate of course erimu n'ekyokuyiga kuba munnange tetuzze bamalira budde tetwogera bya kisiru byokka tukiwa nti byetwogera birimu amakulu ate bibongerako. Jackson ani yakuwa obukulu bwaba MC? Nange nyala nkubuuze ani abugaba? Ba MC Be babugaba. Be baani ababugaba b'omanyi? Wano manyiwo Madimbu k'omutaka wa Kabaka naye alina byayogera. Manyiwo MC Miles Sajja wa Kabinyo Abo batabani bange bali mu kwogera. manyiwo anti ba MC era John nakulaba nga Hussein Balams akusikambula okuleeta ku stage nga toyagala kwogera ate musajja wa MC Miles nga akwaniriza. Simuyingirira munaye abantu bayiga okuwa respect emirimu gy'abannaabwe. Oli ali ku stage akola kye kikulinyisaayo. Hussein yali akuleese Ate era ye takimanyi nti ebansobi kati nze akimanyi nti ebansobi sigendayo. unfortunately n'olinnyako era n'oyo Anakola nti anayogera ki? Nagamba zino essaawa si zange. Sizze Masaka kukola ku stage. Essaawa za MC Miles. Omwana kashayininge ku stage ye ne mugamba Miles ssebo zino ssaawa zo kwata microphone yo oyanjule Khalifa nze nali zze mu mirimu gyange gyaki gya charity. But of course we appreciate and salute the love nti abantu tebagala Jackson agende nga takoze eki naye nga ate nze mulimba mmanyi what it affects my fellow MC mu industry. So nga bwe nagambye abo batabani bange kati tuddeyo wali abakulonda weeronda fine ekyo ba MC ba MC be Uganda be bannonda bwaba yagamba nti teyannonda asobola okujja n'ayogera nti teyannonda. King of the mic teyakulonda. King of the mic? Who is the king of the mic? Nedda jali jali king of the mic bamuyita MC Katamba. Respect Katamba. Tukola kano Katamba respect. Jitekeyo ya Katamba. Katamba respect. Katamba respect. Sebo king of the mic. Funyeyo atakulonda. Ani? Yoye nyini gwe ngamba. Ageno mubuuze. Nti wamma Jackson wamulonda ko wa president wa Kalulu ko wakamu bate wakamu. Simiru naye teyakulonda. Obijjawa. So mbandi awo amanya ago go mention is tebannonda go bijjawa tebannonda ayinzo bayina ballot paper bimbuli mulondera by the way Jackson tulondere munyonyo tulondere munyonyo tulina one office ya elections zise bakaluluka kubibwa bulungi nnyo ne kalangirirwa ani byabakama wamwe bamuyita innocent byabakamera naye bye nkugamba bino bya ddala yani simumanyi Innocent byabakama ye yakola ki ye yatulondesa akalulu ako era akalulu ako twakalimu ne ba MC abalala bani abasimba ku post ye yinyini bazobadde ngambye ani nani papa ye wali oyo ye by the ne byenjogera ye mbadde nsaba tumuteeka aside kozi nyiza okwogera ekigambo nga kigatta ate lwagamba tichi oli yetumuteke papa ye tumuteeka aside tabirimu bamuyita baba actually ye respect name ya baba MC Cats ye aside baba oyo ye aside bidalamu yaman respect katwogere ku bana abalala bakachere gwe akyogedde tetuli bakachere ate bwo bayita bakachere nango obuntu aliddemu ogambe twogere ku bana abalala balinganze respect abalingani so mugwa mu category ye musiba nobo okitegedde abalala balinganze sabula oba emusoma Madimbu ko yakwaki nedda mwogedde ko tulina ba MC bangi nnyo mu Kampala mu Masaka Masaka nyinamu ba Mayuzi nyinamu ba Mats nyinamu ba
Mavin Sole MC mwingenda we sitenyeramu abana banji nnyo nyawe kololo banji tulinamu bana ba MC akai tulinamu ba future tulinamu MCQ tao mulungi ba Morgan bani hao ba Top Boy ya tulinamu ba Evelyn MC tulinamu ate bana nyina makana bana ikatop bana ikavank MC Vank MC Kalalam mama problem so Vank MC big up on yourself yeah so MC buli mu sente Jackson obijawa professor tete wakunganyize za Pentagon Eddie sagala njeyo bwino kamado so jiteke kwenzo jingale tajayo bwino eza Pentagon kuza Pentagon atika zingawe nagana dio kocha ayo akocheyo naye kantwale kuza Pentagon munna tubuzibu inzo kati fiki ngena kocha ayo olwaso inzo lozonzi byenyo it's okay musumba gaba 10 sebo Kastova ngonjukiza kisegedde Kimu kya kumi bana type mumulabi okay kimu kya kumi so mbanja Jackson ndaba post ya MC omu kubasinga amanyi e Dubai smart criminal 256 ngagamba nti gwatusinga wano oli mulala muko nengamba wamu contacting akolechi akwogereko like awandike post eyo lwaki mubonna bonna yalaba gwe and do you know smart criminal 256 ekyo nga wambuzize ebya Nimrod tewambuzize oba Nimrod na mu contacting okujja okukola bye yakola smart criminal naye mumanye nga ba superstar nga ba Nimrod yo nabo be bamu kubanene bemanyi chimala baba yasima asayi omumanyi otya simumanyi in person ne just mofo wamulabira ku Facebook wamanyi wakabi ate bwabavuddeyo nasima then kitiba kitegeeza nti yomukoche ku bantu aba betwagala muki ate kitegeeza naye gwe ovayo n'ogamba mukazi wo nti mukyala leero etoko olitokosezza bulungi oba ennyimba oyimbye bulungi bw'osiima oba okoze bubi ate kitegeeza nawe bw'olaba kitegeeza noli munaye emuso wakabyo munene akolere Dubai internationally bwavayo n'agamba nti MC Jackson erinnya lisaze boda ligenze nelisala boda n'agamba nti munaye kalungi nnyo munaye we Uganda ebisigadde lwaki tabikola n'ogenda ke Dubai nkoleyo ki for something like a month for what for MC am I not MCing here where I am you are thank you era kine kikongera Dubai abe Dubai muninde ngenda bategekera festival munonye ekisawe Dubai mu myaka nge 5 okuva kati tumaze okwesobola kuba nkyali upcoming nyatera kunjogereyo nawe weyawo okutegekwa kwa upcoming kubo dembe Dubai you are upcoming then here on a tap coming kati I'm a superstar brother netulina www kusimuyo gwegenda ku Google otekemu www.partytime256.com bakunyonyolezani so as a superstar tutegekeddeyo event this very year mu Gwokutaano soko tubulire kigenda maaso kiki wakakolako sofa era biki bituba tusuubira mu Gwokutaano era ogenda kuba ojaguzaaki specifically maana sina kye naakozeeko omuntu alina event tuli mu Gwakusatu ya Gwokutaano kikirizibwa okubeera nga sina kye naakozeeko oyina prophet wo alien
ajja bikola si kaino bikola ate nekirala omuntu awane programu z'essebo era sigwa toddeyo neweewaana nyombo alien teeka alina okubeera ku show yasinga nasomwe buca ku macanga kweyo show taliiwo teba ya alien singa naso muntu gobereddewo bwotyo anti ebyo byebintu bwe buzibu bw'abantu akubereddewo lwaki takuyimbidde bulandi ffe tuli bantu bakulu tulina byokukola buca ku macanga alien alina show tajja ku show yasinga nasoma. We shall get to know. Tewali kyebugenda mukola kuba oli ate era tewali. We shall get to know. To know what? Kungamba mugoto zirabanga bulinaku zikanikibwa. Kati esobola okusobola okufa. Era kunakono nawe. Asobola kubanga alina chonga teyafa. Wuliriza fiki muve mu bintu ebyekiyaayo ebyo. Wuliriza gwe kibanda. Wuliriza kibanda kiriwo ekiti tujja kumanya. kiriwo ekiti wuliriza alien skin omanya ayimbira sente mmeka. Alien skin ayimbira sente mmeka. Ate lwaki mba simusasula? Byebyo byonoonye industry. Lwaki oba tomusasula? Kati nze nkolera bwerere. Olwokuba kyaliwo tojja musasula. Kati nze kati kamano egenda kufulopinga okutuuka ku ekyo. Nali nkoleddeko omulimo ogw'ebwerere. Tosasula? Nkuwerawo. Nkukolera bwerere. Cash down. Onkolera ku bwerere. Cash down. Onkolera ku bwerere. Cash down. Oli kyali wange. Omuntu omuwa amafuta n'akola ki? Amafuta ki? N'afuga embiyi eri. Amafuta ki naye? Alien bw'abanga ayimbira million 15. Mpuliriza bulungi ssebo. Nawe zosuubira okukola mu show. Seyo shakulizi. Ssebo nze amaanyi gennyina kati sisuubira kukola million 15 mu show ssebo. Lwaki ozityazimuwa? Anti siziina kati. If you can make 100M. Okitegeera essaawa zino budget ya show yange esaba million 25 mu emitwalo 7 vayeyo badde kigwe abantu obateeka mu kadinisa ayinza n'okujja n'agikuwabwa si muganda no si kadinisa nzinyera kyembadde nyala okutegeeza ono nti bino ebintu bya ssente za ddala kati nze Jackson sola kugamba nti essaawa zino nyine million 20 mu mmeka mba nimbye. Yes, nenga properties zange zizo okuba nga zikola ki? Ziweza. Nenga mu cash kati nze sikola ki? So kati wenkugambira ati sina kyenakoze eki? Sina kyenakoze eki? Naye nga nkimanyi ebyo birina okuggwera. Bw'abanga mwali mu ggwanga tujja kusasula ssente. Kubanga kati nga lwaki abatanyimbira? Aba alina okujja ayimbira ensi. Eggula bona Masaka babadde baŋŋamba bagalaliye n'akomewo Masaka ayimbe. Tuba tulina omusasula ajja akole omulimu ki? Omulimu gwe deni bwanyuka nga tuddamu vibes zaffe nga tukumanga tulya mmere yaffe na vibes zaffe nga tunyumirwa byaffe. Awo asobola n'okungabirayo ku ssente nga muli byaffe. Adaye kibanda kati ate kuluno kibanda ate kuluno ateze bosi wo 5 bikyuseemu era kati n'okunkwata obulungi kuba nina okukuwa ku mirimu naye kibanda yakugamba kati Jackson nze sikwata bulungi babosi bange n'abayimbi bangi nnyo bensuubira okuteekako of course kati wali omuyimbi nga King Saha muyimbi wange nnyo ekyo yogere King oyo kibanda wange nnyo mwana kati oyo kibanda mwagala nnyo era nalyagadde abaana b'ennakawuka nabo babeere nga ki kubeera nakasenge ki era ki ate era nga jjukira era King era kubeera byebyo kubeera kati era King byebyo kuntaminaali mu Gwokutaano nze siba na best ebyo bibyo eno bagiyita singa nasoma experience
not the best kuba naye nyini tamanyi best yange sigimanyi tena bagituuka kugo oyinza okubola oyinza bangola bandi wakabi naye anze ndaba ate kati experience ogenda kuba otubuulira ki jaguza myaka emeka ate mbabuulire ki mujje mu ndabe kiki kyogenda kiki kyogambe gwe kujja nakuwa testimony jangu owe testimony jangu olabe prophet ng'abuulira enjiri kuba olunaku olwo tugenda kulokola abantu tugenda kumakinga sure nti bonna abataalokoka balokokako olwo tugenda kujja ne bannabbi ab'enjawulo mwe mulinga abakengi singa mwali mu ggwanga kuziira manyino bikwasaganya abanyi otambula mwatambula nnyo of course basajja abantu bakozi kimenkeo bw'anaabaamu hopefully inshallah naye tujja kuba naye abayimbi abakyala nsuubirako ku babbebi baffe toli gender sensitive ng'oyogera ku basajja bokka anti bebakola ensi bebayimirizaawo ensi nga bamaama bamaze ozzaala ensi wetuddirayo wali wetwagambidde nti boychild yasinga okujja mu kivu anti era baze kunoonya pikini mama demu anti pikini mama demu era nange gwe mbadde nkuleetera lwaito bonno kati pikini mama demu nange pikini mama demu nange gwe mbadde nkola ki gwe mbadde nyala okukuleetera kati pikini mama demu waliwo akaana banaye katukula kayina omubiri akaanako adda kati nze nyinza obutalira gasha mutoni ku show yange nga bwe nalwala disenyiga amataala gaali gaaka naye tetumanyi kuba kati akadde satellite ki egasha alina okujja allahumma swali amina ye maama nga weekola ebintu mu vidiyo wali bulala mwamulaba ekyali awo byali biralamu byali bize kati waliwo mukanzu yes era erinnya lyange ery'obusiraamu erinnya lyange ery'obusiraamu yenze alfitiri otandika bintu ebyo damu katono togenda nakusiya not going to fast. Stop those nonsense. Stop those things. Don't try this at home. Don't try this at home. Don't try this interview at home. Oh, when you're hungry. Oh, when you're hungry, don't try this interview. Mwate erinnya lyange bwe bambatiza nze gondi ate nende jjako ne netuuma eryange ate yange lyekiyisa bwe kiri munnaye lyekiyise omuntu olina okuba nede kati omanye erinnya lyange oli wenna kati eryekirokole eggwanisibwa because katwategedde eryekirokole lyesinga nasoma lyekirokole okyayagala erinnya eddala obadde olyagala mu luzungu mu luganda kyoyagadde kyonna kitukuweerawo munsaasire bannaye nze omukola interviews zino kyembeerako don't know what I'm on kati eyo show twadde tulinamu enteekateekayo giteeka ku Maria Flo twayogerako ne management banna Masaka bansaba last time wabalaba era wakitugamba nti ogenda giteeka ku gundi ku Maria Flo Tufik Media bikyaliko kirungi obujulizi tuba nabo era banna Masaka era ne baŋŋamba bebe nnyene ne baŋŋamba twagala Maria Flo ne bagamba naye nga siina ssente zitegeka Maria Flo manager wa Maria Flo nanga kati Jago Jackson engeri gye nkwagalamu oli kyali wange okola emirimu gy'ekibuga kyaffe omulangira tomumanyi awulo kimala dear lord kimala mulangira bwe so omulangira nga just ojjale tuwogeramu just eriko minati ki biba biggwa so Maria Flo security omanyi bw'obeera mu industry munaye omanyi abantu bagenda ne bateekako abantu embeera mbu tukwatagana no mbwate kati oliddemu ensi y'olukwe nabo byogera nabo mikwano gyabo abagamba nti balyamu ensi yaabwe ki olukwe okitegeera kuba ensi tudiringa n'abantu batwetoolodde nywa naawe bbiya onywa nange kacaayi oli anywa nange akanyama kati nze manya nti gwe toli mbega nange nsiri mbega okategedde naye ebintu yokuteekateekako abantu embeera so abantu tulina okukwatagana nabo and we are in the system so apart from Gasha kati tulindani omulala nze nga bwe navadde ku gundi ku spice diner nayo mwana we wawampulira spicy ka hot spicy kutte ku mutima kamama dear lord
Kute ku Ndi kuninkini. interview nawe kutwaliddemu. Interview wangu byejjamu. Interview. Nakoli. Nze nayogedde Gashamutoni. Nsobola okuzikira ettaali. Kuba ye nategedde nti ojja mu Oli wa ttaali ku ttaali tovaako. waawo. Kati awo Spice Diana. By the way, Gashamutoni bannamasaka babadde tebamulabangako. Naye nalaba bamuwa reception nnungi jo wano ku show ya Rema. Sabaddewo bamwaniriza bulungi. Genda ku Fake Media. Wow. Ya performinga bulungi. Ante ndongo anti kyovana naga nti ba prophet mwetuli. So abaweereza enjiri eneetuuka. Nakola ki? Let me take this opportunity. Abatulaba mwenna. Ami mugene mu subscribing onyigene kaya kade Fake Media. Otegera. Kubanga buno boka temwali bufunye. Temwali bufunye singa tukole watya? Fake Media. So Kaspice ako wanajukira kaba kalino spice. Jukira bofumbe mmere. Kali spicy already. Otufumbe mmere inoteka mu spices. Jukira wali Gashamutoni abamaze otusabisa. Kastegera. Katumu mukakola kafe tuba twetaga mu spice. Kana tene tubera wone abana benda kawukaabo. Banga nkona kwano kwanira loko mugere ku spice inve. Spice. Okay. Seso. Tugende mass. So Spice Diana nayo tusubira muleta ko yesho. Inshallah biba bitambudde bulungi. Mama, yes. Ngobugabirizi bubaddewo. In a special way. We are in a luchari yake mulago sebo waneno foundation bichi. Kubanga atoyo mwana ayamba bandi. Otegera. Ati ayino mutima mulala munyo. Mulala nyonyo. Ati omulala omanyi ffe tuli bamayufu mu Cinderella baby. Cindy. naye tu promising entajja kuyimba siddi ajja yimba live. Obadde ki? Wabbeyi Cindy simanyi oba namusobola akasente. Banaye muntagingira abayimbi bonna b'ennation nze. Mugambe ekigambo kino. Tunabasobola. Uliya kino ekigambo. Agi the best. Tuwera kwatakana n'abantu babiri wammanga bannamasaka bannaffe bafuuka bannamasaka bakapala ne bafuuka bannamasaka bakola bamuyita Agi best. Bwe tugenda okukola ki? Ati waliwo omusajja bamuyita Spider MC. Ono gwe omwana ono. Mu kisenge. Tubatwala kutale kulunda nti. Mikisa giri wali bakuŋŋaanye. Katwekweko tubonge. Aba batuzala abatuleke. Andi kabakaseerako omuvubuka. One time my brother. Kabakaseerako. So kaseera ka Spider MC. Wanabaawo nga solo tuyimbira ajja akole ki? Omwana bulijjo waali. Bulijjo mutamulaba. Omwana bulijjo waali. Kyekyo kye nayogera lulika bano bye twali twogerako. Kati waliwo St. Maximin. St. Maximin oyo mwogeddeko. Mwogedde emirundi mingi. Interview ez'enjawulo. Naye akaseera ka Maximin kajja tukugenda kulaba balipira eggaali. Baagala kunoga. Ajikubirewo. Milikingi. Maxi Mukama Katonda ondaba. Maximin akube kayazi. Kati mulimu woyo omusajja omulaba muyita. Bana Masaka abo bana bali talent. Kati woyo omusajja omulaba muyita Jora MC. Yefaako Maxi. Okijjawa. Taperforminga. Obijjawa. Performing eki. Lwaki aba performing ate kati mukakalukanye ki superstar era mukakalukanye. Nera akakalukana. Akakalukana mulimu gwe. Omulimu gwe kuyimba. Akisinzira gwe jodigidira. Music yetambuza se muve mu moyo logic wuti. Anyway tuveyo. Tuveyo wa omusajja omulala bamuyita Jora MC. Big up on yourself. Papa Jora Papa Jora. Nene kati wali abasajja bange kati sinza kuwonzika eno interview kazi bagonyeko kati wali osowe DJ sajja ekyo kuba nakyo disco. Yeah man. But DJ wa party time Adon DJ, Marvin Pro DJ, Naziz DJ. MCs of course banji. Then to now Uganda part of African MCs Association. Yeah man. All MCs in that creek.
abaana b'emakindi abaana abazana abaana mwena Uganda yonna Mbale Kampala Masaka Mbalala Isinjiro Mubende Northern Uganda Eastern Uganda all of you for sure the whole Uganda Kalanga ebizinga ebyenjawulo the whole Uganda, we really love you so much. Yeah, we appreciate everything. We are together in this show. We're looking ahead. We shall be getting you the dates, but those are the artists expected to perform. Yeah. Inshallah, if all goes well, and we shall have to also do that. Same. Okay, so abantu bawe ne program yo ya week nga botambula mu clubs zenjawulo. Program ya week. Oba byakyuka mu kati. Baba. Program mo following ku page zange. Party time to 56. Party time to 56 Instagram, Facebook, Twitter. Oba bobo tosobola genda ku YouTube. Wandi oba ku Google. Simple. Bobo yagala following buli kimwe kinkwata kugenda ku Google. Wandikamu www.partytime 256 without space.com. Ojja funa MC Jackson ku TikTok, ojja mufuna ku Facebook, ebya Instagram pages zino jazisangayo. www.partytime256.com kyokka kimala. Ojja kulaba mba DJs abenjawulo bangi, ba MCs, abayimbi, betukola nabo partnerships. Foundations ezenjalo zetukana nazo partnerships nga Wano Global Foundation. So omujiji guno message embalekera tetwetaaga baddoni abaliwo be mulabanga baddoni okubeera nga ffe tusituka. Wabula amaanyi gali mu ffe. Ekirala omuvubuka yenna ali eyo atulaba nga tonaba kuggwamu maanyi soko celebrating obulamu bwo kyotuuseeko olunaku lwomaze. Today is a gift, that's why we call it a present. Present. Yeah, man. You understand? Tomorrow is a mystery. Okay. And yesterday is history. So eba byabaddewo eggulo kaba kagero guba wasuze enjala eggulo luba lugero. Kati present kitegeeza olwaleero. Present kiba kirabo kiba kibala. Olwaleero you have to start afresh. Eggulo babanga wasuze enjala bakugobye mu nnyumba. Toyina chichichi dako mukibawo yakuchayo enako zino toyina stress mu bavubuka nyingi abana ba resorting to drugs baze nnyo ku drugs zio olwalavu biki bwe bakuchawa nkwegayiridde blood mpuliriza bulungi bubanga oli mwala mulungi ne bakuchawa enkeera ku macha nonya mu badde bakwana gwa mulavu immediately. Yesterday is what history. Biba bikoze eki. So today is present. Kyokka okwata present yo n'ogifuula ki death. Present yo olunaku lwo tolufuula death. Olunaku lwo tewetta. Katonda baba alukuwadde n'ozukuka ng'oli mulamu kitegeeza akuwadde ekirabo. Ekirabo kinoonya engeri gy'okola gy'okifunamu kiba kibala. Mulokoke mudde eri Mukama Katonda mutandika okufuula ku bibala bya Mukama Katonda agenda bibawa. So present mutandika okufuna ku present eyo mufune ku fruit eyo. Then tomorrow is mystery. Let me tell you guys, you never know what tomorrow is bringing. Yeah, so it's really important to share the what the present noli ekibala ekyo Katonda kyakwadde olunaku olwo. Then no celebrating a past no gamba nagivuddemu. That is gratitude. No celebrating obulamu bwo. Then kati wamala okwe celebrating wano no receiving a present yo nkunyonyola engeri gye mugenda okusitukamu baganda bange batulaba byonna tuyogedde naye afunye omukisa okutumalako eno interview kano kwofunyeyo akasembayo. Tomorrow is mystery. You never know what is in the mystery. Any magic can come with the mystery. Olunaku lw'enkyaka wano okimanyi tibusobola okukya ku makya nga yine miliyoni 25 ezeeyo sho gye mbadde njagala. Oyogedde matini n'okusingawo kubanga mystery eyo giraba n'akawumbi n'ekigambo miliyoni ogenze okitegera no kyebatenga omanyi lwaki njogedde ezo onandaba abadde agamba tulinawo challenge akantu ako nti bisoboka biggwanga. So always be ready and set to receive your mystery.
and set to receive your mystery. Yeah. So we love you so much. My name is Jackson MC Party Time 256. And I'm called nedda anti omanyi waliwo wetwagambidde tuli ba dictator ate government kati awo bigenda ne bibanga birala. Anyways nze obubaka bwe nnyinza okuwa abavubuka, be ready for success when your success comes. Oba mumutegedde awo sijja kinyonnyola nnyo bategedde. Then ekirala, be ready for success when it comes. Saagala success ejje nga tori ready for it, because era muntu yenna achievings in life right about now buli omu yali yakikolerera tekigudde abrupt. And success comes with chances and opportunities. Yeah, so how are you using those opportunities? That comes your way, please use it. Yeah. Then the other thing, abaana be Masaka kyenyinza bagamba ba youth abali e Masaka. Fetuli generation eriko obudde buno. Naye mmwe muliko mukoze eki. So kyenyinza bagamba work, the rest will find you there. Yeah. I know interview. Tumira mukyala wo. Yeah, bannaye. Nchimanya alaba gyali obukwado sweet. Mutumidde omukyala ali awo wangalira Bukoto, bamuyita Mirembe Hindu, yankutumiddeko ali awo alaba kyemanyi. Yeah. Yes, Kawano sibula. First and foremost, Kawano Grow Foundation. Grow. Kagamba ko njagala mukawulire munnyo. Grow. Kabano manya gange. Grow. Girls Leading Our World Foundation. Nze nageze nnyo ku bintu by'abaki by'aba mama oba abakyala oba abawala kisinzira gwe kyoyagala omuyita. Kabano Grow Foundation gamba we bati wammanga muwerera abaana naddala ab'obuwala. True that. Balina ebintu byebayitamu nga bingi mu nsi. Ate bibatasobola pambana bano basirikira ebintu otegeera. Wewe ebintu ebituuka ku bamaama abo oba abaana abawala kyotasobola kutegeera nakisirikira n'afa nakyo. Kati Kabano's Grow Foundation yazze kukenenula muntu oyo ayitamu buntu abengeri gyesobola omuyambamu otegeera. Olumu okuyamba tekubira kwa ssente n'okwogera n'omuntu n'osharinga n'omuntu nalyo kye ddagala lya mwoyo ate lerisinga therapy otegeera. Abazungu bakiteekamu ne ssente mpitirivu nnyo okufuna kyaliwo kiyinza n'obutavaayo eri muntu byabakazi byokka bokka nina abasajja kitubeerako naye abakazi bagumira ebintu biki bingi. Kati bw'oba tomuwadde eddoboozi oba nga talina muntu gwe yeesiga bw'ayinza kwesigana kyama ki yetta. Mulabye abantu bameka otegeera nga betta. So nze Kabano biri byagundi bivuddewo. Kati nze Kabano nkugamba ekigambo kino wammanga omuvubuka yenna ali eyo andaba nalaba baganda bange n'okusinziira ne ku bigambo bayogedde ne muganda waffe Fiiki maximum respect Fiik Media. First of all mugende mu subscribing subscribe onyiga akadde buli content yenna around all over the world ojja kuba ofuna emboozi ng'eno. Ekintu kiri eki kukola mukole balenzi tukola otegeera teri kuzanya tupambana otegeera olina okupambana bajje abajja mujje mutuukirire tulabe esolo gattamu wetuli. Ekirala ekigambo ekisookebwako obukulu mu nsi nze Kabano bagiyita social capital bro oba sister otegeera. Social capital, when you have social capital, you can reach everywhere in the world. Otegeera. When social capital is okutuuka buli wantu wonna. Otegeera. Nyweza akantu ako social capital tambulako ebigambo byenjala okusharing nene ne ka sharing ebina nze Kabano. Bwesigwa
one love, sharing, na babita buntu bulamu. N'obuntu bulamu. Otegere. Beera n'obuntu bukwe okalaze kimala. So for God and our country, for God and our country, we love you so much. Kati kubya omukyala fik media ono abadde ne wajaga okungasuka naye kubya omukyala nenda bagamba ekintu kimu nze kawa sinoonya naye ku kyabakyala nze abakazi bonna bange kinyiza bagamba naye obudde buno ombuzza nzire mu musibo kiba ngamba bali abatulaba abakyala bonna bange kubanga banzija ko olubirizi lwange ne baŋŋamba bali abaŋŋamba edda mbo olubirizi simanya bebiki otegedde kakati naye nga siri bubi amokke ati bampita Guru Foundation girls leading the world. I love you so much. I cherish you. Madam Party Time 256. Checho choka chimala. Wabula njogeddwa manyiddwa. Nemulaba kyempitamu. Do you know what I go through? I know. To do this job. This is not an easy job. Gobo olowooza nti okutuula mu kamera wano or interviewing such people is very easy. Mukwano jangu nkufilming olyoka otegeere microphone eno bwezitowa. Tebeyo cha mpita mbingi bannaye munsaasire omuntu omu yandibadde amperezaawo ku $5 I pass through a lot. For God and my country nelinda kufika. Have a good evening. Ninda kuonga tunasiibula tugenda kulya kyaggulo. Bye. Alinda ko lwaki obusungu leeta bungi. Wali yambozizze bye. Nti sirye ne mugamba tuli ku culture resort ebyokulya babitunda buse gwo bweddaabiranga madam kati ekyo bakiyita kikino babitunda era bizze chicken pizza sigiryangako